Assalamu alaikum. Qur'ani mu Luganda. Olwaleero tugenda ku sura yaffe eyitibwa Nasir. Sura ya 10 mu Qur'ani. Mu Luzungu bagiyita Victory, mu Luganda tukiyita obuwanguzi. Nga kitegeeza nti obuwanguzi bwali butuuse eri Obusiraamu. Essuura eno ze zimu ku ssuura ezasembayo okukka era yakka nnamba. Nga Allah agamba omubaka nti fayinali obuwanguzi mugenda kubulabako, naawe kennyini ogenda bulabako, ng'Abasiraamu muwangudde kuba tujjukira nti baabatulugunya nnyo, entalo nnyingi ze baalwana. Wakati ng'omubaka ali worried, alaba entalo nnyingi ez'Obusiraamu, abantu abeefuula nga beefuula nti baagaliza Obusiraamu naye ng'ate tebabwagaliza, ba hypocrites, abatakkirizanga bayitirivu, amaze emyaka n'emyaka asomesa Obusiraamu, alwanirira Obusiraamu, naye alaba entalo zikyagenda mu maaso. Finally Allah n'aweereza buno obubaka, n'amugamba tewagenda kuddamu kubaawo kulwana, tewagenda kuddamu kubaawo kusika muguwa, abantu bagenda kubeera bayingira Obusiraamu nga beeyagalidde mu ngeri esinga okuba ennyangu. Makka egenda baddira, Kaaba egenda kudda mu mikono gyammwe. Kuba tujjukira Obusiraamu bwe bwali bwakajja ng'omubaka atandise obutambuza, Abasiraamu baabayigganya mu Makka omwo. Abasajja Abakuraishi baabayisa bubi nnyo okutuuka etteeka bwe lyakka ne libalagira baveeyo mu Makka bagende e Madiina. Kati essuula ero bwe yakkira ng'ebagamba mugenda kuddayo mu Makka, Makka ebeere yammwe. N'amugamba nti kati ggwe kye weetaaga ng'akaseera ako katuuse omaze okukanotisinga, kuba Allah yali amugamba nti bino bye njogerako ogenda biraba n'amaaso go. So akaseera ako bwe katuuka, gwe weebaza Allah na kusoma istighfar, kumusaba akole ki? Akusonyiwe. Abasiraamu baasanyuka abasinga obungi ng'eno essuula yakakka, omubaka amaze okugibasomera abibayitiddemu nti bannange kino bwe kiti ne bwe kiti kyekigenda okubaawo. Baawulira essanyu kuba bonna baali abasinga bategedde makulu ago ga kungulu, naye essuula eno yalina n'amakulu ag'omunda abatono ennyo abaagategeera, nga mu batono abo mwe mwali omuvubuka omuto oba omwana omuto eyali ayitibwa Abdallah ibn Abbas. Abdallah ibn Abbas yali mwana muto, naye nga Umar ibn Khattab yatambula naye mu buli lukuŋŋaana ewalinga okusoma. Mu bantu abakulu ng'omwana omuto abeera abatuddemu, era ng'abantu abakulu abo baali banene ababeera bakomplaininga nga bagamba lwaki oleeta omwana omuto okujja okututuulamu, naffe tulina abaana abato abali mu myaka gye naye tubalekayo, ku lwaki omusitula n'omuleeta. Kati Umar ibn Khattab n'agamba nja babuulira ensonga lwaki omwana oyo ntambula naye. So lunaku lumu abasomera essuula eno n'abagamba mumbuulire amakulu gaayo, era abasinga obungi bannyonnyola amakulu ag'okungulu nga bwe tugalabye mu kutandika, nti yali ezze okulambika nti nno Obusiraamu bugenda kuwangula, bagenda kuddayo mu Makka, finally bafunye obuwanguzi. N'amubuuza, ggwe Abdallah ibn Abbas gw'ogamba otya oyo omwana omuto? Omwana n'asituka n'agamba nti yali eraga enkomekkerero y'obulamu bw'omubaka, nti yali erambika obulamu bw'omubaka bugenda tuuka ku nkomekkerero. Subhanallah. Era buli omu n'akyewuunya kuba abasinga bonna baali bategedde makulu ga kungulu, naye nga deeper meaning yali erambika nti obulamu bw'omubaka butuuse ku nkomekkerero yaabwo. N'omulala eyategeera amakulu amakusike yali Abubakar, nga bwe tumumanyi nti Abubakar yali musajja mugezi ate yali mukwano nnyo gw'omubaka. So essuula eno Muhammad w'avaayo n'atandika okugisomera abasahaba, Abubakar yategeererawo n'akaaba nga tebasobola kumusirisa, ng'amaziga gakulukuta bukulukusi, nga naye bagezaako okumusirisa tasobola kusirika, ate nga bo tebakitegeera na lwaki akaaba. Bigambo bitegeeza ssanyu kuba bo ababaka baali bategedde nti ssanyu, tugenda tutuuka ku buwanguzi, ate balaba Abubakar y'akaaba bukaabi. Abubakar ye yali ategedde nti nno eranga kufa
okw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, kubanga kasita obusiraamu bunaabanga buwangudde omubaka ajja kuba takya, omulimu gwe guwedde. Mission eyamuleeta yali yakusomesa busiraamu, kutambuza busiraamu, abantu bategeere obusiraamu era batambulire ku busiraamu. Kati bwe baba babuyize obusiraamu ne buwangula, that means naye enkomekerero ye eri kumpi kutuuka. Therefore ye ekyo ekyali kimukaabya ng'amaze okukitegeera, naye abasinga era nga bwe nkugambye bo tebakitegeera, yabannyonnyola luvannyuma. Essoola eno bwe yakka, omubaka n'atandika okutambulanga mu bafamily member ng'abagamba nti obulamu bwe butuuse ku nkomerero, Allah ali kumpi kumujjulula. Era gwe yasookerako okugamba yali Fatima muwala we. Era bw'abigamba Fatima ebigambo ebyo ebivamu eyo essoola n'abimunnyonnyola, n'amugamba obubaka buzze nga bugamba bwe buti era butegeeza nti enkomekerero yange etuuse. Fatima n'atandika okukaaba n'agayiwa. Bw'amala ogayiwa, later omubaka n'ajja n'amukuba akaama mu kutu. Bwe yamukuba akaama n'asmayilinga. Kati abaamulaba bajja oluvannyuma ne bamubuuza, Fatima, omubaka yakugambye n'otandika okukaaba, ate we yazze n'akkuba akaama ne tukulaba ng'otandise okusimayilinga, kiki? Bubaka ki bwe yagambye? N'ababuulira nti yasoose kumbuulira amawulire ag'ennaku agakwata ku kufa kwe, naye bwe yazze n'ankuba akaama n'aŋŋamba ng'amaze okufa, omuntu anaamuddeera mu kufa, nti omuntu anaddako okufa ajja kubeera ye Fatima, era bamiitinge mu jjana. Okitegeera? So n'agamba kyekyo ekyansimayiringsizza. Subhanallah. Kitulaga ki? Kitulaga nti naffe kennyini we tuba tufunye obuwanguzi, oba oyina ekyobuwanguzi ky'olabye ekizze mu bulamu bwo, ky'oba oyina okukola kwebaza Allah nakusaba istighfar, Allah kusonyiwa, kuba tumanya biki byakusobako. Ekitegeera nga bwe tulaba wano nga omubaka agambibwa nti bw'oliba otuuze okulaba akaseera ako weebaze, soma tasbih n'okusoma istighfar, okusaba Allah akusonyiwe. Inshallah ta'ala katutandike essuura yaffe eno. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Idha jaa nasrullahi wal fath. Bwe kuliba kuzze okutaasa kwa Katonda n'obuwanguzi, kitegeeza ki? Nti okutaasa okw'amaanyi kujja oluvannyuma lw'okulwanagana okw'amaanyi okusika omuguwa okubaddewo. Okutaasa okw'amaanyi kugenda kujja. Iza jaa, powerful, something powerful is coming soon. Ekitegeera nti okutaasa okw'amaanyi kujja okuva ewa Allah, nasrullah, nti Allah yagenda okubeera ng'akola ki? Ng'atutaasa oba ng'ataasa obusiraamu. Wal fath, wal fath kiringa conquest of a place. Wal fath kiringa conquest of a place. Kati wano twogera ku Makka nti finally Makka egenda baddira. Okutaasa okw'amaanyi kugenda kujja okuva eri Allah. Makka ebaddira ekifo ek'ekifo kyammwe, Kaaba ebeere ng'eri mu mikono gyammwe. Ate bino Muhammad ogenda birabako n'amaaso go. Oluvannyuma lw'okukaaba okungi n'okulaaja n'okungi n'okulwana ne struggle ey'amaanyi, ayina ky'agenda okulabako mu maaso ge. Era tukiraba nga mu kiseera kino abasiraamu baali baweze, nga bangi, nga baweze 10,000 people, nga bali mu 10,000. 10,000 mu Luganda kambiyite ebikumi, I think so, ebikumi. Ng'abasiraamu bali mu bikumi nga baweze. Bonna era twabalaba baayiika ne bajja ne bayingira Makka. Naye baayingira Makka nga tewali kulwana yadde okuyiwa omusaayi. Era omubaka yayingira ayogera nti bannange tetuzze kuyiwa musaayi, tetuzze kulwana na muntu yenna. Tuzze mirembe, musigale ku byammwe, musigale mu mayumba gammwe, ababadde bakola ebyammwe musigale ku byammwe,
naffe tuyingidde kukola ki? Kugenda kutuula mu mayumba gaffe oba kutuula waffe. Tewali kuyiwa musaayi, tewali kulwana, tewali kituleese nga lutalo oba okulumya. Tuzze mirembe. Ate ne bayingira bulungi ne bafuna obutuuze very uniquely in a peaceful way, nga tewali yadde okusika omugwa yadde olutalo, nga buli omu abatunuulira butunuulizi bw'ati, ng'ate nabo batunula butunuuzi bwe bati, nga tebakirabangako. Era Muhammad we yakiraba bw'ati n'ategeererawo nti kye kino Allah kye yayogeddeko mu ssuura gy'asindise. N'akiraba n'amaaso ge ng'olutalo luweddewo, tewakyali kusika mugwa. Obusiraamu tebukyali bwakulwana. Subhanallah. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Oliraba abantu nga bayingira mu ddiini ya Katonda, Obusiraamu, ebibinja n'ebibinja. Eno yali etegeeza nti omubaka aliraba n'amaaso ge. Wara'ayita, oliraba abantu ng'olaba n'amaaso go, ate nga addressinga mubaka yennyini specifically. Si nti bajja kulaba, but naawe oliraba abantu nga bayingira Obusiraamu, ebibinja n'obubinja. Era tumulaba nga Abasiraamu bwe baamala okuyingira mu Makka ne basetolinga, amawulire gaatandika okusaasaana everywhere, ne gasaasaana. Abasiraamu bazze, bayingidde Makka, bazze bwe bati ne bwe bati, embeera yabadde bweti, tewabaddewo kuyiwa musaayi. Okitegeera, engeri yonna ne batandika okuginnyonnyola, abantu bameka abayingidde, embeera ki mwe bayingiridde, ebigambo ki bye bayogedde. Mu kuwulira amawulire ago ne balaba nga kyewuunyisa, mbeera yabadde nzikakkamu nnyo. Ebibinja n'ebibinja ne biyingira ne bituula, ne bagamba kino si kya bulijjo, kino kiteekwa okubeera nga kiri special. Obusiraamu buteekwa okuba nga ye ddiini entuufu. Era abantu ne batandika okukuŋŋaana okuva mu bifo eby'enjawulo nga bajja mu Makka okuwuliriza omubaka by'asomesa, abalala nga bazze kusiramuka. Abasiramuka ne basiramuka, abamala okusiramuka ne baddayo mu bitundu gye bava ne basiramula abalala, ne basomesa abalala. Ebibinja ne bitandika okuyingira Obusiraamu, ebibinja ne bitandika okuyiika okuva mu mabbali ga Makka, nga bizze biyise mu Makka, biyingidde mu Makka okuyiga Obusiraamu, okulaba omubaka n'okuyingira Obusiraamu. Ebibinja n'ebibinja. Kigambibwa nti waliwo n'ekibinja ky'abantu 700, abantu 700 bajja ne bayingira Makka, ne babasomesa Obusiraamu, ne bayingira Obusiraamu, bonna ne basiramuka omulundi gumu 700. Tewaayitawo olunaku nga tebafunyeeyo kibinja kiyingira ne kisoma Obusiraamu ate ne kyegatta ku Busiraamu. Era omwaka ogwo gwali gwa njawulo nnyo, baguyita the year of delegation. Omwaka abantu we baasomesezanga Obusiraamu ate ne bayingira Obusiraamu mu bibinja n'ebibinja. Like abantu baasookanga kujja omu ng'omu yajja n'asoma n'addayo n'asiramula abalala. Year of delegation kiringanga nti omuntu yajjanga omu n'asoma Obusiraamu n'abuyiga n'ayingira Obusiraamu, n'addayo yonna gye yava n'asomesa abantu Obusiraamu ate n'abo bayingiza. Kati ng'ebibinja n'ebibinja bikola ekyo. Abazze kinnoomu n'ayiga n'addayo n'asiramula abalala, abazze ng'ebibinja nga bayitirivu bayiika buyiisi. Subhanallah. Yadkhuluuna fi diini Allahi, ng'ebibinja n'ebibinja by'abantu bikkiriza Obusiraamu afwaja, kitegeeza groups and groups, groups after groups, nga zikkiriza Obusiraamu nga ne Muhammad yennyini akyerabirako. Allahu akbar. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Kale tendereza ebitendo bya Mukama Katonda wo, omwegayirira akusonyiwe, mazima yakkiriza okwenenya okwa buli omu eyeenenyezza. Kino kiraga butya bwe twanukula bwe tuba tufunye obuwanguzi.
nti amangu ddala nga waakalaba obuwanguzi, dda mu maaso ga Allah omwebaze era omwegayirire akole ki? Akusonyiwe, nga aya bw'egamba nti teweegulumiza, kubanga abantu abasinga kasita bafuna obuwanguzi nga batandika okwegulumiza, nga batandika okwerabawo, nga balaga nga be babyekoledde, amangu ago abasinga ne Katonda bamuvaako ne beerabira nti obuwanguzi bwonna buva eri Allah. Therefore oba ofunye obuwanguzi teweerabawo, teweewulira, teweegulumiza, kuba byonna bivawa? Biva eri Allah. So omubaka Allah amugamba nti w'oliraba akabonero kano ng'olaba bino bwe biti ne bwe biti bitandise okubeerawo, weebaze Mukama Katonda wo era omusabawo okukusonyiwa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaaba. Tawwaaba kiva mu linnya lya Allah eriyitibwa At-Tawwaabu. At-Tawwaabu kitegeeza omuntu ali ready, alindiridde okukusonyiwa, nti Allah abeera ali ready oba nga alindiridde okukusonyiwa, ng'era akisuubira nti weetaaga kujja nga n'obubaka abazobba okusindikira, because in most cases kasita tukola ensobi Allah asindika malayika etujjukiza mu mayindi zaffe nti kino kye tukoze kibi, neetaaga okwenenya. Allah yennyini oyo At-Tawwaabu yakuleetera eyo mind ekulaga nti no kyokoze ki? Kyokoze kibi era weetaaga okukola ki? Weetaaga okwenenya. Therefore yeyo At-Tawwaabu nti ajja n'akujjukiza n'okujjukiza ng'ayita mu birowoozo n'akulaga nti kyokoze kyetaaga okubeera ng'osaba ekisonyiwo, ate nga ye ali ready waali bulambalamba, emikono gye miggule okureceivinga, okusonyiwa ekyo kyonna kyokoze eki? Ky'oba osobezzaamu. Suratul Bakara aya 37 ekomekkerera egamba innahu huwa tawwaabu rahim, era eyogera ku linnya lye erimu eryo At-Tawwaabu, erinnya lya Allah. Katunyonnyole aya eno engeri gy'etambulamu. Egamba etya nti Adamu n'ayiga ebigambo eby'obuluŋŋamu okuva eri Mukama we, n'akkiriza okwenenya kwe. Mazima ye yakkiriza okwenenya kw'abaddu be era ye musaasizi. Ekitegeera nti aya eyo etulaga nti Allah yakuwa ebirowoozo ebimanya nti nno oli musobya, then nokka ewa Allah w'onoomusaba akole ki? Akusonyiwa. Adamu ne Hawa we baayonoona, we baamala okwonoona, immediately ebirowoozo byabagirawo ebibagamba nti kyemukoze kibi. Ebirowoozo ebyo byavaawa? Allah At-Tawwaabu ye yabibasindikira, ebibalaga nti kyemukoze kibi, era ne baddukirawo ne batandika okwesiba ebikoola mu biwato. Okitegeera, bwe baamala okwesiba ebikoola mu biwato beebwala, era Allah n'ajja eri Adamu n'amugamba, Adamu mukoze ki? Eyo approach omuntu okujja n'ayogera naawe bw'atyo abeera ali ready okuwuliriza. Okitegeera otherwise yandize nga oba amuyombesa buyombesi oba nga amuvunaana, naye yajja ne approach emubuuza nti mukoze ki? Kitegeeza omuntu aba ali ready okuwuliriza. Era Adamu yeetonda bwetonzi n'asaba Allah amusonyiwe, era Allah n'amusonyiwa. Kyekyo ekikola kya Tawwaabu. Era wano kye bayogerako innahu kaana tawwaaba, dewa Allah omusabe akole ki? Akusonyiwe, kubanga ye byonna by'okola abimanyi era ali ready era akulinze okubeera ng'akola ki? Okubeera ng'akusonyiwa. Therefore in conclusion nga tumaliriza essuula etulaga nti byonna nga Allah we yabyogera omubaka yabiraba, bw'amala okubiraba n'akola ekyamulagirwa, kuba yagambibwa nti w'obiraba weebaze Mukama Katonda wo omusabe n'okusonyiwa, era n'akikola, era ne tulaba nga obulamu bwe butuuse ku nkomekerero ng'omubaka Abubakar bwe yakiraba, nga sahaba ayitibwa Abubakari bwe yakiraba.
nti essuula eno ddala eyogerako ki ku nkomekerero ya mubaka, kubanga bw'abanga ekyamuleeta kutusomesa busiraamu ng'amaze obusomesa n'obuwanguzi n'abulabako, kiba kitegeerekeka nti mission ewedde era agenda kuyitibwa ddeyo. Bwe kyali era Mungu n'akituukiriza. Lessons ze tufuna wano ezisinga tuzoogedde, naye kale okwongera okubajjukiza nti bwe tulaba obuwanguzi tetusuubira nti buva eri ffe era tetwegulumizanga, wabula amatendo tugazza eri Allah n'okumusaba akole ki, atusonyiwe. Ekirala tuyigamu obugumiikiriza kuba omubaka Muhammad okulaba ku buwanguzi buno yagumiikiriza emyaka n'emyaka. Entalo zaali nnyingi ze yalwana, okutulugunyizibwa kwali kw'amaanyi. So obugumiikiriza bwaliwo, naffe tulina okubeera nga tukola ki, tubeera abagumiikiriza okufuna ku buwanguzi. Ekirala okukkiririza mu Allah n'okumwenywerezaako, kuba buli kimu kye tuba tuyitamu aba akiraba. Ekiseera kiba kijja tuuka amala akole ki, akuviireyo nga bwe yaviirayo Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'obusiraamu wamu n'abasiraamu bonna. Therefore tubeere n'obukkiriza mu buli kizibu kyonna kye tuba tusanze oba buli buzito bwonna obuba butwekiiseemu. Ekirala nti Allah musonyiyi ate ng'ali ready okutusonyiwa, nti ye alinda bulinzi kaseera gwe koonaviirayo oba koonaakola ki, kooneevaamu n'ogamba nti no kati kanzire ewa Allah wange asobole okubeera nga akola ki, ansonyiwa amazambi gange. Naye ye buli ssaawa yonna ali ready, akulindiridde era akusuubira. Kati ebyo byoddeeyo n'otuula n'ogamba nti oba nkiruddeko, ntudde nga nkikola, kigaaniddewo, tebikuyamba. Ye essaawa yonna akulindiridde era akusuubira okukola ki, okujja gy'ali era ng'ali ready okukola ki, okubeera nga akusonyiwa. Therefore tweyongere nnyo okwenywereza ku istighfar oba okusaba Allah atusonyiwe, nti kuba ye ali expectant, aki-expectinga, akulindiridde, akimanyi nti wasobya oba wasobezza, essaawa yonna ogenda kujja maaso ge weetonde era nga naye ali ready okubeera nti akola ki, akusonyiwa. Tukiraba nti n'obubaka aba bukusindikira mu minds zo, osobole okubeera nga weekuba mu mutima odde gy'ali akusonyiwe kuba ye akulindiridde. Tekiri nti nno oba takimanyi oba nti oba akimanyi bulungi kyennyini kye wakola, yali akiraba naye akulindiridde gwe lw'oneelowooza. Therefore it is better obeera ng'olina ky'osobeza okwanguyiriza okubeera ng'odda gy'ali kuba ye akisuubira. Inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Clips zino tezisobola ziteekayo mulundi gumu kubanga TikTok etwa eddakiika 10, naye woba oyagala okalaba nga kalamba osobola okasanga ku YouTube tukozesa amannya ge gamu, Quran mu Luganda, era ne link twagiteekawo awo waggulu ku page yaffe ya TikTok. Bw'okebera ku page yaffe ya TikTok waggulu awo waliwo akagambo YouTube. Therefore kakoonemu bukoonyi kubanga page twamala ddo gilinkinga, okakoonamu ne kakutwala direct ku YouTube n'ofuna video zino mu bulamba bwazo nga si nkutufu oba nga teziri mu parts. Inshallah ta'ala.